ensonga za tamale teyatta muntu bamulanga bwerere junior teyatta bamulanga kimirundi junior teyatta muntu bamulanga bwerere mirundi teyatta bamulanga bwerere ensonga za tamale mirundi junior senior zifuse na mulanda nga mabere gambwa so mukwano gwange onako olwalero mwekozeemu ebiwayi abamuli timu mirundi junior oluvanyuma lw'okugobwa mu kika ekyenkima n'afuna obutuuze mu kika eky'olugave so tulese onako olwalero tubeeko enjogera enjawulo gye tubyogerako ngenda kusaba kola kimu subscribing channel yaffe ne expo tuli ku YouTube tuli ku Instagram Twitter ne TikTok tunoonyeeko wonna ate bw'oba tunoonyezaako tulina mikwano gyaffe be tutambuza nabo bulamu omuli ab'essomero limanyikiddwa Cambridge Junior School lya primary nursery neno wansi abajja bayita kindergarten bakubireko ku namba zaabwe ziri wansi awo MTN ne Airtel obabuuze ebisingawo mikwano gyange abaagala otambula nagamba omwana omubakwasa ne babeera naye ngo connectinga nabo directing omwana omulinako supervision yentuufu ate nga naffe tugenda tumulambulako kugamba omwana n'asoma ng'omanyi waasomera ali atya alabika atya essomero service weina ddala mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga nammwe abali muno mu Uganda osobola omutwala n'omubawa nammwe abaaki balina dde buli kimu ne boarding omwana kasa omutuusa ku ssomero tewali kyotwala duka mbiro nze nkuzigiridde Ubuntu Hotel yo yabya kusula hotel ennungi ebyokulya ebirungi conference halls compounds wosobola okukolera any function so bakubireko nabo balungi na obulango njaga bujja olutwemu kuba ensonga za tamale mirundi ziri sensitive zirimu empisa enambika y'okukula kw'omuntu n'enneeyisa ey'obuntu bwa bulijjo aba El Shaddai Money Service International mikwano gwange nabo bakubire gwagala otambuza ensimbi mwabe South Africa mbaagala nnyo kubira El Shaddai akubulye services ze zakola mu ggwanga lya South Africa nzo omwana soda abali ku kamera negatiddwako mukwano gwange saaba kaaki Peter Simeon oli otya se nzimba bulungi Franid mulekwa tu timu mirundi junior feba mulekwa abasobola okubanga tu surviving wakati kusurviving kanti oluzungu bazadde tebamperera nnyo abasobodde okubeerawo wakati nga tufiiriddwa bazadde baffe tusigala nga tuli b'amaanyi tusima tusenjega ne tusanze okusomoozebwa mu bulamu obwo nga tufiiriddwa bazadde baffe buli muntu nga bafiirwa nnyo osobola otegeera kino bakitaawo obulamu bwe tusanga buzibu nnyo nga bazadde baffe bamaze okufa bulala nnyo era bwatunuulira omuntu anenya mirundi byakola mumusekerera n'omusekerera anti abamu bagwa ddalu mwagwe ddalu abamu ne zivaako abamu ne babeeraawo ensi ne bagikiraawo kubanga maama yafa neyo kubagiza nasanyuka mirundi taata we bw'amala okufa neyerangira kuba mirundi siniya that is one kiraga nti wali weegomba ddala engatto za kitaawo nga weesunga olunaku lwali nakyo kibaawo mulimu era weegomba engatto za taatawo ng'ogamba afaddiye njambaleko eyo ebyo nabyo gyebiri tolinda na mukadde okuvunda bw'okuvunda n'obutavundira byonna tebirina kye biyamba olina okukungubaga akaseera akatuufu okukungubaga tulumwa banne kate kambabuulire bw'ofiirwanga omuzadde n'omuziikako osanyukanga nze maama bwe yafa abantu bampa amabugo abamidiya bampa amabugo mikwano gyange abayimbi bampa amabugo naye amabugo ago gonna tegangumya mikwano gyange mwenna abajja ne mumbeererawo nga maama afudde byonna mwebale nasanyukanga mbalabyeko mu kusoomozebwa naye tekyangumya ekyangumya kyali ekintu eki kwe kukkiriza nti maama nze muziise so si ye tanziise nokkiriza muli nti kizze kubanga maama yaŋŋambanga nnyo nti naye kati mukuze ne bwenfu osobola okulabirira bano kubanga nali nsasola ne fees z'abato bange statement yali ajja agikola taata waffe yafanga tulina baana bato tetwamulabako era tekyannuma oba tolina kunyolwa era nze maama bwe yafa natula neŋŋamba kati nze maama w'abaana bato bange nze kitaabwe kati nina okuyimirirawo maama katonda akuumuza emirembe era amasanja olwe gaggwako sente z'amabugo neneegatta kikyotegeeza neneegattako nenfuna yaawe omukazi yansaba emitwalo 4 ku mabugo neneeyuzaako ekikuuno sente z'amabugo wazitandikira mu kwegadanga wekasa namala nasooka netugulakawo emmere netulya emmere na wiiki nenzigabira abanywi b'omwenge abatusuza zonna nensigazamu emitwalo 8 owegatta ena gyaloogi ena gyamalaaya loogi ki omuwagenda eri nasanaawo gaza bei nasana zinakubera bagitaye kyandijja oli yali mukwano gwange naye nga nkubagiza yangamba za 8 naye gwe tukuwadde kwena owegatta anyway ku nsonga ya mirundi njagala osooka osigire ekifaananyi kya taata
kuba abamu bayinza okuba tebamanyi nti either bazijja kutaata empisa zatambuliramu. Teri muntu aba na mpisa zifaanana za mulala mu bulamu bw'omuntu kye bayita ekinkumu. Naye baba balonga ekinkumu kiba kinkumu. But sometimes tulina ebintu bye twasimulating bye tujja ku balala ebifaanana bye tufaananya ne tuba nga tulina trait kye bayita trait ye character. Abantu basobola okusisinkana nga balina trait yemu. Biki? Naye trait ya mirundi senior si ye ya junior. But junior eyo si ye trait ye. Trait ya junior ali humble, is humbleness. But a copy ya taata ekyo ne kimu driving nga bwekito. Era si musango. Character ayambala nyamba. Ayambala nyamba lesiye. Ngatunikanga omuntu yefuula amanyi nnyo. Amanyi yasoma. Ebiseera ebisinga kambabulire ebintu bibiri ebiwa abantu confidence mu nsi. Wano kuba na sente. Kyokubiri kubanga oli muyivu. Atasoma akozesa sente. Eyasoma akozesa lulimi lwe na mutwe. Yes, how can I help you? How have a seat? Olite yasoma jabuzi. Ina milioni mukaga kati ya banking. Okay mzee lindirako wali. Tata lindirako wali. Mzee Magala lindirako wali kuba example ya batasoma balina ku sente obutono. Mzee kusela taina mchukua. Ni yasoma. Yes. So kati mirundi bye mumujajinga byonna bya kiralu. Abajajinga mirundi mumujajinga kiralu. Mirundi akola bya kiralu. Neko mirundi tetumulenya kuba emyaka jejo. Buli ali myaka gya mirundi byakola. Bukyandisanye nabikola natuka myaka nange byabikola stage nagivaako. Kiringa kusanga nogenda muloji no shinka nayo muzee wa myaka 5 na hiye kubeseza muloji. Omukazi gotasobola kumala ko dakiika 10 ekikutwala muloji ebyebirijo gifiira ki. Funa mukadde genda eri mu binywero je bagulira omwengo omukazi omugula wala ji 120 n'atamira muganzi kireyo. Nayo oze nawo osasula malaya nawo ogula loji yaki ku myaka 5. Lwaki tofa bobanga oyo kitawula kitomagaliza afaave munsi. So kino je kyakoledwa family goto kiwagira. Kyabadde kyabugwagwa. Kyate kyo kyabugwagwa square okusinga mirundi junior kye yakoze. Bwaba omwana musiru mwe mulage nti mumukola ki. Mutegera mufulengeri je Muhammad. Tulaze tumuletedde miti kuba abazadde bagamba basooka ne bamusindike wo mugagga hamu. Hamu wa family yabo. No ayogereko naye kuwanga omuntu. Nga bagenda kwogera ku bya business. Oba bagenda kwogera ku bya. Hamu yavunanyiza yakwasisa empisa mu family yabwe. Gwe tolina muntu gosoba lifalinga muntu tigendo yakubu ayogereko na just bwogezi olaba wedda abulula muki mu mpisa nga yeza alina zifanana zitya ani hamu of course nungi eza hamu nungi wagamambi chogere ku muzinda lensemanya eza hamu nungi saba kachagambye hamu mulungi yes bwogamba tudde ku muliro gwayo kye kibuga Kampala kwe bazimba ekisaawe. Bwebanga Uganda ebadde erimu abantu abali intelligent. You know some of our men abali mu intelligence. They are not intelligent. Nebucha kumacha abantu ne baboocha. Ebi business abo ne zifa ne wayita akadde ogendo laba wali wazibe kisabe nga ye Gobongo tebusobola kugamba ntono yali mabega ku kino ekyakola. Yali abakubagiza kyogambe ekifo kya kindi. Are you getting the point? Bino bitegereke kabali intelligent. So njalo obere ne saba ka kigoma nti ali intelligent. Saga lubene saba kachuli yanga zonta tera no bazonto kwira ali intelligent tomanyira wasoma bino mirundi byabagamba temwasoma mweko baggaza mulina amalala muline fujjo mujoga basenge byabusenga nalabye kasenga ka mirundi kogere bigabo bitirivu kaino obusungu ku mugenze yafa bwe busengo obukunamira abana ne basirana obwo anti omugenzi byabakola omugenzi beyakola bivunanyizibwa ku junior nkubuuza beyakola bivunanyizibwa ku junior ekkubo lyakuteri erimu n'erya taata kuba taata alikwate omulambo batuka ku level nga balina okwetondera ku mulambo ne beetonda ngani yetondera ku mulambo baganda bagusuleke ddagala gwetondo baba yina erigwogeza bijete yalina mu mabo yali omulamu lwaki tebamugamba nti wetonde ge malala ge muina nono ga mirundi yakola nsobi ki oli senior yasobyani yayisa amaaso muki n'okujolonga omukulembeze ow'ennono kabaka yali ye omukulembeze w'ennono yali kasiru nga tayogera kimu ekyokubiri talina bantu be bavunanyizibwa ku nsonga zonna ntozi z'omusango webweru Charles Peter Mayiga ye katikiro mu biseera ebyo nkituufu tebaaliwo nga naye mulamu kwekolera ku nsonga zaabwe bagende bazikula omulambo gwa mirundi bakube bakugambe sebo jangu otwetondere kati mwagala kubisa kuono mwana family yetonda ne basonyiwa ati family bwe yetonda kabonero okwetonda kabonero kakukiriza nti wazizo omusango ye mirundi bwabambulamu yagamba taziza musango nga nabo tebamuvunana kati bamuvunana kimu bufu mu Buganda mu mpisa za Buganda omuntu bwafa bamwogerako ekibi awo
Okatikiro singa yali amanye nono yandi ba stop ze nabagamba tewalina nsobi yakolebwa please no temutegana kujja. Obuzibu bonna Katikiro ke kana akaseera otegere. Kicho oyina okukola mu Buganda ng'okutte Ddamula. We must teach him what to teach others. Katikiro gwe ngamba capacity kimoyi ya kutegeera obuvunanyizibwa bwa Katikiro kyeki. Katikiro kyeki si kugenda ku mikolo nti bakuyise ku mukolo kujja n'osumula oluwumbu. Katikiro si bwakola. Kiki Katikiro kyakoze nedda byonna nze mujja kubyogera. Byonna mujja kubyogera. Obuyivu ensi tefugibwa abayivu. Ensi efugibwa abategeevu. Kati gwe bojja n'obuyivu bwo tombulire ekisumbuwa ensi olwaleero be bayivu. Nga si bategeevu. Oli n'atuulanga munnasayansi mukugu ayina PhD ne masters n'agenda mu lab n'akola akawuka ka COVID-19 nga kagenda kubonyaabonya ensi abantu bataatonda ate abayiyiriza ekibatta. Be bayivu be mukola ki? Tuli ku bantu abategeevu olwaleero. Ennono yafiira wa Katikiro wayina otandikira. Anti batasaako tabalina kye bataasa wano bayonoonye. Kubono mwana ali mu butaala bulwa ku level y'obwa Katikiro. Yes, anti kati Katikiro ate gwe bw'ovaayo nti bakwetondedde ne family ate mmwe mubamulazo akabonera akalagira ddala nti temulina n'emitendera mwe tutambulira kutereeza nnono. Baali balina kikola. Baali balina okudda ku nnono ey'olujja ng'Omuganda bwe yalambikanga. Ebyanyiganga Omuganda yenna byasokanga mu nju. Ebyomunju tebisoka kuttotolwa. Nga bwe mutambulanga mulanya ti amanya gange yenze Ssaabakaaki Peter Nkwanga ndi mutabani wa Mutesasira Paulo emboga zigira na baale ebikoba mukyagwe. Ndi muzzukulu wa Ssaabakaaki Ngalama Kakooko. Nva mu nju ya Mutesasira. Nva mu lujja lw'ejjajjange Ssaabakaaki Kakooko Ngalama Simoni Petero. Nva mu lunyirira Sibalata Lubowa. Nva mu mutwa gwa musajja tafukirwa mu Mwenge. Musigala na muyimbe ekibuye mukasola ka Mutesasire bukesa butambala. Nojjango otambula bwotyo. Ensonga zandisose mu nju. Bwe badde bagala bijje mawulire. Twandisose ne twaba wa kamera ng'agenze mu nju batudde mu meeting. Eyenju. Tata taliiwo ani musika. Omwana ono abajonooze bonna nayasikira kitaawe kitegeeza avodde kitaawe kati tugenze mu lujja. Ewa jjajja. Eyasikira jjajja. Tuli mu bujjajja. Anti togatta lukiiko lumu. Byenkugamba byera bye byali mibadde otegeera. Togatta lukiiko lwa Kasolya na lwa Mutuba na wasiku byawula. Ngono mwoza abantu aba nedda anti tekikuleeta okulooza nti ono yafutubbala nnyo omuntu ala process. Kwe kumujjamu ekitufu mulimu abantu nga bwasinkana guno ne boogera one on one. Nze mama wange eyasikira mama wange yekka asobola okuŋŋamba mama Doluti yasobola okuŋŋamba ekintu wano. Nibe ngamba leka tugenda mu ŋŋumi yasobola okuŋŋamba eŋŋumi tozikuba yekka. Abasigadde temumanyira mwe mwanzaala. Mwe mwantonda. Musaze omulalambale. Gumu mulembe gwa kulalambala mwe muguleso okulalambala ennono butagitegeera. Kaba gwenyufu. Nze nakugamba bw'obanga muyina Katikkiro. Nze simunenye simuvoola. Toli Muganda. Sikiririza mu ntambula ya nnono eyo. No. Anaina Ddamula. Ddamula ya kati weba Ddamula ya muti gwa mugogo. Katikkiro gyayina. Ddamula tekulamula. Ddamula tekuwa bubaka mu mutwe. Mwe mulowooza egy'emiggo jakutuusa mukolo mu bakuwadde Ddamula. Bakuwadde mbagambira mu Buganda. Omugo gwa Kabaka gwa Katage bayita mbagambira mu Buganda. Waliwo mulabye nga agulina. Ennono nfu. Ennono bwe yafiira waggulu kati wansi temugisuubira tereera. Mutereeze ennono wansi. Ennono bwefiira wansi waggulu mumala budde. Okuzimba amasire kasubi omala budde nga okyagenda mu nnyimbe nga basaako omusika naye nga naawe Katikkiro kimanyi nti ono mutabani wa Kasirye yamusikidde nobeera ku mukolo nga ye musika. Tutubaddeyo ku mukolo ng'omugagga Ssaabakaaki mutabani we ate Ssaabakaaki Junior amusikira. Ebyo bifu lwaki ogenda ku mikolo bwe gitu mukimanye nti omuntu yenna asikira alina kubanga muzzukulu. Katikkiro takimanyi. Gubijja. Kati oli ayina Ddamula kati bagiwikwasi. Muleete Ddamula zembala mulireko. Nyambe ku Kabaka okumulamulirako Obuganda. Kabaka yasiima. Asiime, alisiima ddi. Aluddewo ke kadde kati asiime bwe buno obudde obutuufu. Oba ekikuogeze kyewegwanyiza Ddamula. Nga gyegwanyiza nadda naye nga si gyegwanyiza bwegwanyiza nga ngisaana. Buganda leero yetaga Bakatikkiro, yetaga Katikkiro ali mu generation eriwo. Musaze ulalambalira ku. Tulalambale. Mutuleke kubanga bwe tugezezaako okubeera nga twefuga mwe mutulaze obulalambavu obutamanya nsonga. Katikkiro ogenda otya nga Ssaabakaaki afudde. Mutabani we namusikira n'obeera ku mukolo. Wandi bagambye pulizi omwana tasikira kitaawe mu nnono.
omwana bwasikira kitaawe kitegeeza asobola n'okwebaka ku nnyina. Enno nekugamba omwana asikirwa jjajja yasikira omuzukulu yasikira kubanga jjajja wo omusajja omuyita otya mwami musajja munno jjajja wo omukyala omuyita otya mukyala nze sibibayita era ennyumba jjajja wo mwayasula osobola oggisulamu ne weebakamu n'omukazi igwe kubanga ono omuwala gw'oleese ayita oli omukazi mukajjajjaawo nti mujjawe. Okitegedde kati ate ono jjajja omusajja musajja munno okitegedde kati awe ennono mukwabya ennyimba ogiraba we yafiira kati ekyo tumala ne tulaba afudde tazukuza awo tukole tutya era ne wabawo options endala eziwera naye wano tewaliwo na option omwana we yayina okumusikira Buganda negenda nekyo Katikkiro nagenda ne bamuwa oluwombo ne bbaasa n'atambula nagenda simatiri kati mba mirundi munenya bakinga ennono yafiira eyo tetutaase mutemulowooza nti n'okubeera bwetuti muno tuli bayaye simanya tuli biki pulizi nedda bwe bubanga buyaye ne Katikkiro muyaye kisaze anti bwe bubanga bwemma mutulaba nti tuli bayaye ffenna bwemma ye kituufu Charles Peter Mai looya wa Buganda ku nsonga z'okwatisa empisa yakwasaganya buli kimu kiri wansi byonna biryoke naye lwaki byakwasaganya biregaya tunenya ye eno neddeyo wansi nedda Katikkiro eno waggulu soke bati tuddeyo wansi mu maka morozi bwe zibula mu muntu ng'akyali muto tojja kumuteekamu kintu kirala akitegeere mu bukulu tayejjuse maaso talina kyasobola kwejjusa wabula abalina okwejjusa be bano abavuddeyo okumulumba baswadde senga yazze ayogedde ebigambo bitebu kitawo yayogera bino kitawo n'atutuusa wano kitawo mumutuge mumutte senga kwata mirundi junior omutuge mumukwate mumuze mu nnyina gye yava bamukwate bamuze mu lubuto lwa mama we bamusonsekeyo baba balemeredde kugwe tulaba nsobi gyakola mu byonna byakola ku mirundi for now yandibadde alina ensobi singa famire ye yabadde esirise oba neyahandolinga ekintu mu ngeri gyeyino kyandolingamu munono okitegedde okwenenya kwa mirundi baba teyenenyanga mulamu lwaki mwagala omuzimu gwenenye bwemba mwagala omuzimu gwa mirundi mwenenye namwe musooke mufe omuzimu gwenenyeza emizimu mwesangeeyo era mirundi ku mirundi gwemmanyi kumputuye mirundi omugenzi nimusinkaneyo omuzimu era abawuttula mwekubirayo eyo ye trait y'omuntu ye karakita ye yali karakita ye mirundi yali propagandist yani ye muntu amanya amazima n'agakweka n'akuguzaamu ekitali ky'amazima n'okkiriza n'akyogerako ebigambo bingi nolowooza nti kyeki ogeze gula baafu n'akugamba kati nno bali ku baafu naye akataasa kano kalungi nnyo kakola byonna kakozesebwa mu kweyambulula ate kano koolabira kooza ebintu ate kano portability kasitulwa kangu kakusitula naye ogubaafu gunene ate ye yali tamale mirundi kati omwana kyagezako okuyiga kyekitatawe kyakola naye mirundi kiri yakikolanga with the experience mirundi y'omu ku bantu abakola yali combative journalist combative journalist ye muntu asobola okwataakinga ng'alina ebintu bye yeesiga emabega wano omuntu akola yasoma combative journalism alina okubanga yasoma amateeka ng'amanyi nti wendebula omuntu nvunanyizibwa kino era n'obusobozi obukyandolinga mu ngeri bwenti nsobola okukwata miliyoni 2 bwe manzi vodde kabaka omusango gwa miliyoni 2 n'okusibwa emyezi 6 kati omulamuzi asalawo n'akuwa ebibonereza ebyo byombi oba n'akuwako kimu kuba agamba bamusalidde emyezi 6 ate n'okusasula obukadde 2 mu emitwalo 10 kati a combative journalist bwatu bwakolaki mirundi aba prepared ku kimu mirundi kyalina ate omwana kyatakola kyatalina so sagala gamba nti nze mirundi ono muwaganyaza naye ekintu kye bakikutte ku level nzito ne bamuzitoya nnyo ne balaga ensobi ye yonna buli omu n'agiraba era kisigala kikoledde mirundi junior kati mbuuza finally bafaaki bwavu sente tebanavayo kituufu olaba nti no tebali kati gwe babuuze ki ekibatta obwezana mubeerezana
kati nawe obusente ziyingiramu bali ku ziyingiramu kubanga olwaleero menyera abana ba mirundi bana waliwo oyo Simaye John menyera abana ba mirundi bana bomala tuddemu twogere bwe bakole masiriso oguma omanyi omwana omu mirundi junior gwe tumanyi n'agenda okuleeta amabugo alina kusooka kulaba junior newankubadde nga akimanyi nti galina okugenda wa mu bafamire omusika agafune naye mu mirundi alina obbeerawo kubanga kamera gwe zimanyi ye mututumufu mu bonna abaana yasiga ekifaananyi ekirungi kitaawe yali musiru okubanga tewalabanga mirundi ng'akola numa naye bu video iye yagala akole ekyo kati omwana tatawe kye yamulekera omumuli gwe yamuleka ng'akolezeza gwegwe gwa famire mwete mwagala baboogereko busenga bulina bubezi bufitina na bujja ku mwana omwana w'omugenzi kyobulaba kati nakoze n'omukutu baguyita bamulekwa ekyo nanyize nakoze omukutu baguyita bamulekwa 24 mulekwa obeera mulekwa ssaawa 2 mu mmeka tegwaliwo olunaku lwobeerawo nga entalo zonna ezinajjanga nga bamulekwa tujaze nganga ku mukutu ogwo sigenda kukkiriza mulekwa kujolongebwa bwati sikugiyalambaza tugenda kugisomesa bategeere abennono mugitegeere bannabyabufuzi mutegeere kye mulina okukola temujja kutumanyire n'ensisi yammwe ensi eriko bannyiniyo nsinziira wano evvubuka limpaga lino bayite evvubuka mirundi alina evvubuka ffe bavubuka ab'omulembe omuki omutebi ennono tulina okugitereeza so omwagulanyi era gyegyo mulembe omwagulanyi omulembe omukookiro nfakati kati nze ngenda kukola kuwasema kookiro gwe njobererako katikkiro guno mufu omulembe omuhoozi tugenda kubeera ku mulembe omwagulanyi omulembe omukookiro tulyoke tutereeze ennono ngolo Saabakaaki ali ku katikkiro Emmengo akutte eddamula ate bisaanyizo ki okusala ekimemeya kyekisaanyizo ani asala ekimemeya katikkiro kyekisaanyizo oli muyivu ndi mutegeevu otambula otya ntambula ng'omuganda amanya gange nze Saabakaaki Petero Kanga nimuzikira ddala mu lukiiko olwasooka yalimu nga sekula tulyewo obugwa olukiiko ani sekuritale ani nga sekuritale Charles Peter nekitegeeza ki atambudde n'oba katikkiro bwansikirano alina capacity n'obusobozi kati nno bwe ndi kuwa engeri bino ebyokulonda katikkiro bitandise butandisi ng'alondebwa nebagira balonde bamukubeka akalulu naye oli okulonda katikkiro muganda wange wabanga w'amaanyi ag'enjawulo nabagamba kabaka bw'aba takwatanga ku mbagambira mu Buganda najja n'alamuza Obuganda omuggo ogofyu byonna bye mulaba temubyewuunya kabaka ababuulira omuggo gye guli omanyi gye guli nze nkugambye kabaka abuulira Obuganda ejjembe ly'obwakabaka lwa Buganda eriyitibwa kaffe kiryawe bajajjawe kintu liridda wagenda ddi n'akoma ku byoto by'obujjajja kati nga mukabambwe nno neetabuse banange temutukooya temutumalira na budde omwana oba bawe mulamu muleka abawe mule kijoma kinyaga mukirize nti omulembe gwegwo mwe mwagutta mwe mwedibagidde bana abavubuka mu Museveni bakaaba simanya biki yabaanoona bwe baba mumamula ku bwe babooki ebipiira mu kkubo babyoki okitegeera kubanga ffe tukulire ku mulembe gwe oli wobote yajja yagamba 97 abaana bande abarokole bandekaniza ebizinda nga nina abagenyi bange yabawe bero goba wadde betu buli kimu kati no mirundi junior mu mwesonyiwe bamulekwa mubeere bagumu ensi bwetyo nyoko bwafana ekitaawe ebintu bitabuka bikola ki bikyuka naye omwana abadde asigadde ayimiridde wabula bamulekwa bannange twegatte mu ssaala tusabire omwana mirundi junior Mukama Katonda akuwa obuvumu akuwa obumalirivu ab'ekika kyo buli musirusiru anava mu famire yo n'akweŋŋaanga bwekuba kwetaka kumwemula mwemule bwekuba kwetaka kumuvuba muvume bw'oba osobola okumubatula mubattule baloga basiraanya abo boolaba bamwadde ekika ekirala bwe agenda akole n'ekika ne mu Buganda wano ddire twakolanga ekika mirundi nja kumuwabula tukole ekikwaffe nga bamulekwa nga tulina ekika ekyaffe mulekuba okyalina nyoko n'ekitaawo kati muduula mumanyiira basaba ne banyabo bakire tukomaano ngenda basaba Mukama Katonda omulungi abankuumire subscribinga channel bagambe bagita mulekwa 24/7 ngabo tuulira bamulekwa olina okubanga owagira mani bama bamulekwa jeri channel bamulekwa 24/7 tebirike eno byayogera so ono no se bwaliwo amateeka n'obukwakuliza
waliwo amateeka n'obuki olina okubanga olina obusobozi obwegatta buli luvannyuma lw'ennaku 2 wamma mbadde balabe balungi mukize kisika ekyokusatu ate nga kino kikulu nnyo bwe wabaawo omuntu ng'afiiriddwa nga mulekwa munno tulina okumala ennaku 48 nga teri kwemwa ki kumwaki bamulekwa tukola juisi mu ntengo bibi tomanyi ntengo no so juisi waffe munoonyeeko kwali ku katale wonna osobola okugenda ku website yaffe www.bamulekwa247 tudelivaringa bw'oba oliyo ng'oli mukyala nga bbaawo yafa nga wasigala mu bwannamwandu tukufunira omusajja lwaki obeera mu bwannamwandu nga bbaawo atodde naye tukufunira omukazi tulinawo abakazi abali awo abateredde entende abagudde akaleka nga batiribi nga feeling tezikyali nyangu za kujja kunywato wena zigattagata nga za kugattagatta nnyo okumujja mu feeling asewo ne banyabo mukkirize tubaerekereze mukama katonda omulungi abatukuumire bye. Export TV to the world.